ky'okutiisa omuntu gikaadi ekyamazima siri omu kuba kitya amedda nze nkola kituufu. President wa party tumusuubireyo wapate gye muvaamu atuyisa abantu bangi naye bw'abanga alina obukakafu tolaba Masasi Mpuuga akoze emirimu emirungi naye tumusuubira okujja e Masaka okujagulizamu naffe. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu anaabeera mu lukuŋŋaana lwa Mpuuga e Masaka oba taabeeremu. Ebigambo bibino mbikuleetedde mu ngeri y'emu. Retired Colonel Kizza Besigye asimattuse lwakulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ab'Embaale bazize olukuŋŋaana lwabadde ategese. Mu ngeri y'emu Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa avuddeyo n'akyanika butereevu nnyo nti yetasobola kuva mu mukwano gwe Masasi Mpuuga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ssanyu jjereere. Uganda Cranes ekimukoledde. Ki Uganda Cranes kyekoledde Bobi Wine? Mu ngeri y'emu Ssekikubo akalambidde agamba oba mwagala oba temwagala emikono gijja kuwera egigoba bakamishona. Ate ng'omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule agamba buli akwatibwa nga ali enguzi bwe tuba nga tuli bakumalawo nguzi mu ggwanga attibwe buttibwa. Ate nga Joyce baagala ntwatwa naye amaze okubeera nga akakasa obaolyawo ekibiina kya NUP tekijja musibako kanyaaga olw'okuba nti atya okumumma kaadi. Ebyo ne bisingako be tugenda okubeera nga tutunuulira mu bugazi bwabyo. Mbaanirizaako buli omu gy'asinziira okubeera nga atugoberera abali emitala w'amayanja mwenna mbaanirizaako. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okubanga mbatusako ebintu ebyenjawulo. Njagala basaba wa video yaffe like muganda wange. Buli wa video yaffe like kijiyamba okudduka ku speed ya yiri netuuka ku muntu omulala. Mu ngeri y'emu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bwe guba nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ku mukutu guno. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeko ayina ebizibu ebyenjawulo ku nnamba y'essimu esembyayo 711. Njagala kubeera nga ntandikira wano mu butongole ne stories zaffe. Njagala kutandikira ku retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye. Colonel Kifeefe Kizza Besigye njagala kubeera nga mukujjira ddala mabega ddala nnyo. Retired Colonel Kizza Besigye avuganyizza entebe y'eggwanga ennene okuva omwaka gwa 2021, 2006, 2011 ne 2016. Mbumpimpi avuganyizza emirundi ena yes mu kalulu k'eggwanga Uganda. Colonel Kifeefe Kizza Besigye nga sinnaba kubeera nga ngenda wala njagala kusooka kuwa katambi. Kano Kizza Besigye azenga ayogera ebigambo yasooka n'ategeeza nti tasobola kuwagira Bobi Wine bw'abanga agenda mu kalulu ka 2026. Mu ngeri y'emu n'avaayo n'asinzira mu bitundu by'etteeso n'agamba nti nno eggwanga terikyetaaga bibiina byabufuzi era tebikyetaaga bantu bonna kubeera ng'obaolyawo bakkiririza mu bibiina by'ebyobufuzi. Tetumanyi kiki Besigye kyagezaako kuyitawo naye Ab'Embaale bagambye owaaye katukulekereraale muganda wange ogyebeereremu. Kasooke tulaba akatambi kano then tujje tulambulule ensonga zino nga bwe zaabadde. Etteeso baamugobye. Besigye songa watyo Besigye bwe yatuuse mu bitundu by'Embaale nga bamugamba songa naye nga woba songa tewali yadde omuntu okuggyako abategese olukuŋŋaana. Naye bantu mmwe ani ali basonyiwa ddala? Omusajja omukulu eyakuŋŋaanyako abantu bw'atyo. Kale njagala kubeera nga mpita mu bigambo bya Besigye. Mpuliriza retired Colonel gye buvuddeko yali mu bitundu by'etteeso. Mu bitundu by'etteeso ng'agenda mu maaso n'okubeera nga yeebuuza ku bantu. Ebimu ku bitambuza Kano Kizza Besigye mwe muli okwebuuza ku bantu mu ggwanga oba bakole ekibiina oba bakole pressure group, naye ebigambo byagenda ayogera amazima gali nti biringa ebitali ku kiruubirirwa kyakwebuuza ku bantu. Alinga agenda
amalamu obumazi abantu essuubi. Njagala tutandikire wano tusobole okubanga tubitegeera. Eyali president wa FDC Dr. Retired Kano Kizza Besigye agamba nti ebibiina by'ebyobufuzi byonna mu Uganda bingiziddwamu ekibiina ekiri mu buyinza. Kwegamba NRM ebiridde NRM eridde ebibiina byonna ebiri mu buyinza. Nzikiriziganya naye mu ngeri emu. Kwegamba ng'ayongerayo agamba nti tebasobola kujja General ebibiina ebiri ku opposition tebisobola kujja General Museveni mu buyinza. Bw'abadde ayogerako eri abantu b'Etteso yabasabye abantu okulwanirira eddembe lyabwe so si kulwanirira bibiina bya byabufuzi. Abaffe wano mwe njagala okubuuliza ekibuuzo. Dr. Kano Kizza Besigye ayisaawo ki? Dr. Kano Kizza Besigye kiki ky'amala era kikyagenda atalaaga ng'agamba abantu? Kubanga bw'ogamba nti tebalwanirira bibiina bya byabufuzi nzikiriziganya naye ne mulwanirira eddembe lyammwe. Kitegeeza waliwo okulaba nga ebibiina oba olyawo abantu NUP bwejja abantu bagiyiikira. Kwegamba ndowooza bawagira Kyagulanyi si bwe kiri kubanga yali tannakola kibiina kya byabufuzi ekyaddondo era yali w'amaanyi. Si bwe kiri people power yaliwo ng'era y'amaanyi. Kati abantu bawagira muntu asobola okubanga gwe balabanga yalina obusobozi. Besigye ekibuuzo kiri nti bwe baba batalaaga ebitundu by'eggwanga Besigye ng'abantu abagamba nti nno tebeesiga bibiina bya byabufuzi wabula bo bennyini benyigire mu kukyusa obukulembeze. Lwaki beebuuza ku bantu bakola ekibiina? Ekyo nakyo njagala tukyebuuze. Bo bali mu kutalaaga nga beebuuza ku bantu tukole ekibiina oba tetukola. Kyokka ate ogamba abantu tebeesiga bibiina bya byabufuzi. Besigye kiki ky'obala oba kikyogezako kubeera ng'otegeeza? Wabula abantu b'omu bitundu by'Etteso side zero Teso sub-region bo bamugambye wa osaaga Dokita ddayo buzzi ogende eri ddayo buzzi mu FDC eri enkadde. Yes, bino bye mutugamba ebirala tetubitegeera. Bamugobeddewo mu ngeri emu njagala kubeera nga nkutegeeza nti n'ab'Embale bwe batyo bwe bakoze. Besigye alinga agenda adikampeininga oba okitegeera bana abalala. Ne wano woolabira obunnanfuusi bw'abantu abali ku opposition. Olwedde munoonya omuntu alina amaanyi mumulabye. Besigye walinako ku maanyi amaanyi gali gennyini agamalayo. Lwaki abantu abakukkiririzaamu olwaleero togamba nti owaaye twegatte wano tuseetule omusajja kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Ne kakati ate nammwe mwagala tondawo kibiina eri Mpuuga ayagala teekawo kibiina. Ono Ssemujjuŋŋanda naye bali mu programu ereeta kibiina. Kwegamba buli munnabyabufuzi abeere n'ekibiina. Temutukwasa kanzunzu. Njagala kubeera ng'ensonga ya retired Colonel Kifeefe Kizza Besigye njijjawo njiteeka ebbali. Ampuliriza. Tukimanyi nti no waliwo census egenda maaso mu parliament y'eggwanga Uganda kwe kujjamu bakomishona abana abalya ensimbi oba abeegabira ensimbi y'omusolo. Ampuliriza. Njagala kutegeeza nti wabaddewo olutalo gye buvuddeko awo. Olutalo lwali mu parliament. Asumani basalirwa ng'agamba agenda kuwaabira buli anaateeka omukono oba olyawo ku kiwandiiko ekigoba bakomishona bano okuli Mpuuga. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso babadde beekwasa nti olwedde waliyo omusango oguli mu kkooti. Kakati Male Mabirizi yabadde ayinayo omusango. Male Mabirizi kyatukoledde jjukira n'Empuuga yabadde ku BBS n'agamba nti olwedde waliyo omusango oguliyo. Okitegedde nga gwe yeekwasizaako. Kakati Male Mabirizi ye kyatukoledde oba kyakoze agenze mu kkooti n'aggyayo omusango ogwo. Bw'agujja era n'atugamba nti mufe n'ebizibu byammwe muleme kwekwasa musango gwange nga kwe muzannyira ebyobufuzi. Kati aguggyeeyo. Mpuuga kyekiddako. Njagala tulaba akatambi k'Amabirizi. Bamu abayaaye abatubidde ebbanga abasalirwa ne baani ne babuuka ne bagamba si kituufu kuba impeachinga kubanga eri omusango mu kkooti. Kati ne ngamba bano baagala kuleeta kamanyiiro. Bwe beeri omusango mu kkooti kugamba buli waaba ebibaluma nga wagamba tuwaaba waaba nnyo. So entugamba tusalawo twebuuze ne tugaana edda mu section mu Magistrates Courts Act
omuntu waddembe yaleese omusango ogujjayo ate n'aguzzaayo kasita babanga tebagusaze ng'oli bamwejjeereza ntugamba katugujjeyo. One, tuleme kuwa byekwaso Ssekikubo ne banne nti osanga Mpuuga bali badde bamugjamu obwesige ne ba Afro-Chan ne baani okuggyako omusawo gw'amale mabirizi. Mpuuga aba alina omusawo gw'ajja otteeka yagenda aguteekeyo naye ebyokudda n'agenda ku NBS n'agenda n'agenda ku ZTV nti era nze gwe mulaba eby'omusawo mu kkooti ogwa criminal ano omusawo gwange gwayagala okukozesa tetugenda kumukkiriza era byatandika ndi mu Eastern eyo nabaddeyo Mbale Iganga Jinja nindabalabanga beeyagayagala era tetejja tambula kubanga waliwo omusango uli mu kkooti katugujjeyo ya omulamuzi tumugambye nti bano baagala kukozesa rules za parliament okulemesa impeachment kitwagala kukkiriza. Oyo ye Malema Abirizi ne bwatyo bwatugambye mu ngeri emu njagala kubeera nga ne kano nakonka kuwa omukulu amanyiddwa nga Lubega Sseggona akali amaggwa gye buvudde kuba mutabukidde mu lumbe nga bamugamba alage wawaagwa ku nsonga z'ababaka abeegabira ensimbi y'omuwa omusolo. Omukulu ono avuddeyo n'akawaŋŋamula. Omukulu ono avuddeyo n'ategeeza nti tasobola kuva mu Mpuuga era n'agamba nti ssente z'abaweebwa mu mateeka era paalamenti yaziyisa mu mateeka. Ono ye Sseggona. Wabula genda mu comment section ombuulire ku mboozi zino ze tukoze ey'Abesigye then nene ya Sseggona gwe kikyogamba. Ekisooka sijja kusayininga muntegedde ekiŋŋamba okusayininga ne musajja mukulu ne musajja mutegeevu manyi okusoma ababa bakyamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita muli ku Mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baaweera Kigongo ssente mwe baaweera Sekandi ssente mwe baaweera Kadaga ssente ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti eyawamu yeyagiyisa. Muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandise okuswala ne bajeti mugirabyeko ng'etambula ng'eri mu mitwe emisengeke obulungi buli muntu bamulaze mulimenya abammwe paka ddi. Ndabagambye okusooka mwetegerere manyonyodde ensonga lwaki sijja kusayininga. Bw'oyogera baleekaana bw'osirika yalya ali asula enjala kumu. Oye mubaka amanyiddwa nga Sseggona akali amaggwa. Baganda bange njagala kubeera nga naawe nkujjawo era nkutwale. Njagala kutegeeza kampuliriza nti no babadde babuuza omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika nga bamubuuza ku nsonga z'ekigenda mu maaso e Masaka nga bamubuuza nti amabaasa tuwagalabe nga gatambula ne pulezidenti wo ow'ekibiina mwova ne mwamuwadde ebbaasa. Njagala owulire Bwanika engeri gy'ayanukulamu oba oliawo ekibuuzo kino era njagala tusooke tukalaba akatambi kano. Pulezidenti wa paati tumusuubireyo wa paati gye muvaamu atuyisa abantu bangi naye bw'aba ng'alina obukakafu tolabye Masaasi Mpuuga akoze emirimu emirungi naye tumusuubira okujja e Masaka okujagulizamu naffe okwebaza omutonzi emirimu gyabo nali Masaasi Mpuuga. Twalabye mwagabye kaadi naye eya pulezidenti yo mwagiwaayo. Kaadi sinze nabadde ku mulimu ogutuusa kaadi ku buli muntu naye njimanyi nti yamu ku kaadi ze zaafuluma era mmanyi nti ateekwa kubanga yagifuna. Okay, kale yoyo Abedi Bwanika njagala kubeera nga nkubuuza ekibuuzo. Wandyagadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agende mu mukolo ogwo singa baba bamuyise? Ntegeeza singa bamuwa kaadi agendeyo oba tagenda? Njagala ogende mu comment section ombuulire agendeyo ku mukolo ogwo oba tagenda. Tuli wano nga poliisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba wano nawola abayokezza nsonyiwe bakutte enjaga ababadde baginywa bonna enjaga ekutte abapoliisi ndi soba amsoba enjaga ekutte abapoliisi babiri badde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi sorry
nga bwe mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi. Poliisi ekutte enjaga ekutte poliisi ng'ebba abantu. Okitegedde? Then njagala kubeera nga nvaawo. Joyce Baagala y'omu ku bantu betumanyi nti baali ba DP naye nga tali mu DP block naye nga wa DP, era abadde atambula nnyo n'omukulu amanyiddwa nga Mpuuga. Olunaku olwajjo nazze wano ne mbagamba nti nno ebiseera ebisinga bw'obeera ng'olina ttiimu y'omupiira nga mulimu omusambi gw'omanyi agyeyita nga waakabi wa kitalo, era omusambi oyo ng'omanyi abasambi banne bonna bamukkiririzaamu nti amanyi, omusambi oyo asobola okubeera ow'obulabe, asobola okubeera ow'omugaso singa akola eby'omugaso, kyokka asobola okubeera ow'obulabe singa aba ayagala okuteeka obulabe ku ttiimu, kubanga bano bonna be waleeta baba bamukkiririzaamu nti amanyi nekyakola kitegeera. Bw'abagamba beegugunge basobola. Kakibeera eri ggwe okera ku makya noga omusambi ono ave ku ttiimu yange mutunze. Kati Bobi Wine kye yakola, Mpuuga yali ali mu kuzimba oboolyawo obwakabaka bwe mu NUP. Bobi Wine n'amulabuukirira nagawaaye ono ng'ali mutulira munda nga njoka, n'amugamba genda n'amugoba. Bw'amugoba kakati bano be bamu ku bantu babadde yagenda ng'akwata ng'atwala. Of course bangi babadde ali mu kutwala ne bano babadde akwatirizza. Nakubulya nti Bagoleti Namugga be bamu ku be yali akwasiza naye nga tannaba kubanyweza, era bo President Kasita yakangamu bo ne badda, ne bano ba Joyce Baagala Ntwatwa bo baali baagenda. Bino bye bigambo bya Joyce Baagala Ntwatwa byayogedde. Ekyokukiisa omuntu gikaadi ekyamazima siri omu kuba kitya edda nze nkola kituufu totyatibona ku makadi ekibiina kimanyi damu kiri totyatibona ku makadi nedda si kitya. Abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tetunayingira na byabufuzi. N'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe, lwaki nteekateeka omukolo gwe, tobeera mwenkanya. Omaze kwogera bino ate kubanga oyagala ani ababeera mukwano gwe. N'ekirala bw'obanga gw'olina obutakkanya n'omuntu tonyingiza, don't recruit me, tonyingiza mu butakkaanya bwo. Bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo. Mukyawe nga ggwe. Nze sigenda bukyawa muntu nga mukwano gwange kubanga omulala naye amukoze eki amukyayi tawolanirako siina mpalanira. Okay, oyo Joyce Baagala, oyo ye Joyce Baagala. Bagamba mbo bakyali mu NUP ne bino ebigambo bye boogera tebibalumya mutwe kubanga olwaliro boogera NUP olw'ensonga omuntu okusalawo okukyusa ekibiina ekyo kijja mu mwaka gujja. Olwaliro singa ogezaako n'ogamba nti siriwo NUP ekifo ekyo bakirangirira vacant era ne bategeka okulonda. Ne bwayogera mu budde buno bategeka okulonda ekifo ekyo kitegeeza temulimu bubaka. Naye omwaka ogujja buli muntu ajja kuba wa ddembe ogamba nti nze njabulidde NUP, njabulidde NRM, njabulidde DP, buli omu n'agenda gy'anaawulira ayagala. Beba Joyce Baagala Ntwatwa. Njagala kubeera nga nvaayo, njagala kuleetako bannaye bannayuganda mwenna bawagira entango b'endiba ye Uganda. Congratulations ladies and gentlemen mwenna abawagira omupiira gw'eggwanga Uganda. Olunaku olwajjo tiimu ya Uganda, the Uganda Cranes yakubye Botswana egoolo emu ku bwereere, yakubye Botswana egoolo emu ku bwereere. Wabula byonna nga bigenda mu maaso, omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi yakwata ssente obukadde 50 n'abuwa abavubuka bano aba Uganda Cranes obamotivatinga era n'abategeeza singa banaagoba omupiira buli mupiira gwe bagenda okugoba agenda kubeera nga babawaayo akasiimo. Kale nno Uganda Cranes yagobye. Bwe yagobye ndowooza nsooke mbaakatambi Anita Amongi ng'abawa omudidi gw'ensimbi guno. Ekitali kibi mu muzannyo gw'omupiira, kino si kibi kubanga kiyambako abaana baffe okubeera nga babeera motivated, n'ekirala nga balina essuubi
ku nsonga eno kasobolera bakatambi then nkubuulire ate oba oliawo omukisa we gusinga endebe y'amagezi gambye ettonde ly'omukisa limu lisinga endebe y'amagezi katujje. But this is on condition that there will be a winning bonus. When you win all the 2 games, you will get the same amount. Not so. Who is the captain? Who is the captain? We are giving you 50 million, but when we will have another winning bonus. Make sure that the first game you win, you will get a winning bonus. The second game also you win, and you will get another winning bonus. We are doing all this for this country, and this is not from me. And whatever I do, I'm doing it for the country, okay? So play for the country as we do our best. We want to wish you well, and we want to wish God's blessing to be with you as you play this. Oyo ye speaker Anita Amongi. A speaker ngamaze okuwa abavubuka bano ssente obukadde 50 n'abasuubiza n'obasuubiza abavubuka bazze ne bateekawo performance ebadde ey'omulembe nnyo nabadde ndaba ku mupiira ogwo nga ne position oba ball position ng'olabira ddala Uganda yabadde possessinga bulungi nnyo omupiira era nga abaana batambula bulungi okusinziira ku basobodde olaba omupiira ogwo mujja kunjulira. Kakati bwe bamaliriza omupiira bagenze mu celebrate nga omanye essanyu celebration abaana bazze ne radio yaabwe omuzindaalo heavy ne bagenda maaso n'okuba nga bateekamu oluyimba lwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu you are number 1 olina kwegamba bino byo bijjeeko wabula balabye nga omuwanguzi ku ttaka lya Uganda ye Kyagulanyi. Era njagala nkuwe katambi kano ng'abasanyufu tolina ky'obagamba muganda wange. Uganda Cranes tebaafuddeyo baani yabawadde amajja bo basazeewo boolyawo ono ye muwummuza w'emitima ye musawo w'egyo egimenyese egikutuse katulaba akatambi kano. Okay, abo bebaana ba Uganda Cranes, bebaana ba Uganda Cranes muganda wange. Nga bagezaako kubeera ng'oboolyawo balaga essanyu lyabwe njagala kubeera ng'awo nkujjawo. Bwemanga nkujjeewo omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga bwe yabadde ku TV amanyiddwa nga BBS n'omukulu amanyiddwa nga Danstan Busuulwa bagenze maaso n'okuba nga bamubuuza kiki ekibagugulanya n'omubaka amanyiddwa nga Lutamaguzi Ssemakula era omukulu mu kunyoomereza ne mu kujereegerera bw'ati bwe yayogedde Mpuuga kyokka ate omukulu amanyiddwa nga Lutamaguzi avuddeyo n'amwambalira tugenda kubeera nga tubiwulira. Bino bye byabadde ebigambo oba ebya mukulu Mpuuga. Wabba ki, watwala ki, wakola ki, omubaka wa Nakaseke South Honorable Lutamaguzi Ssemakula buli wabeera Mathias Mpuuga tamuva mu kamwa waliro poli yali mudoza mu shadow cabinet oba committee naye ng'alinga atakukkiririzaamu bw'amala okulonda Honorable Ssenyonyi n'aga tuwonye lopa abadde w'amasuuti kwogera luzungu kati bino bya field bya ground tufunye ono ne wabeera buli wabeera kwegamba Mpuuga w'ekitiibwa takulaba Lutamaguzi Ssemakula Paul kiki mbatabaganye waliwo ekyasoba
Mwami Lutamaguzi yansanga mu parliament eye-10. Manya akiikirira Nakaseke simanyi waabwe n'abazadde be sibamanyi, simanyi kusoma kwe, simanyi nnono ye, simanyi na byakkiririzaamu. N'olwekyo sisobola mba sirimu enkanya nnyo, mba sirimu enkanya okumulamula, mba sirimu enkanya okumusalira omusango. Si nkiiko nnyingi ze ntuddeko naye naawe ebirowoozo bye n'olwekyo sibimanyi. N'olwekyo sikyabwenkanya okumwogerako. Oba oli awo olimuwaayo omukisa n'ompita wano naye n'omuyita, kuba nze siina kye mumanyiiko, simuwalana, simulinaako Luganda, kye mmanyi akiikirira kitundu kya Buganda, simanyi byakkiririzaamu, sisobola mulamulira wano. Essuuti ze nnyambala nzigula Kampala, oluzungu nalusomera waffe Nakawanga n'ekyamaganda. Okay, Abaganda bagamba atakulekera tomulekera, ennyanja ekutoomira atakulekera atomulekera. Ennyanja muganda wange newakubadde ng'ejjudde amazzi ate ogudde muli waakiri omirayo omumiro nekutta naye ng'era ogirazeeko. Kakati Lutamaguzi naye agambye Mpuuga atombulira bizibu byo. Sinze nagamba oli omusimbi gw'omuwa omusolo nga womanyi Lutamaguzi akuba ku mutwe akimanyi amagulu gatta. Obadde okimanyi ekyo? Oba wobeerayo n'omuntu akusumbuwa tokubanga amagulu gatta, kuba ku mutwe ekubira ddala paka kuwulira bubi. Ono Lutamaguzi n'ebigambo bye. Lutamaguzi andi bubi, Lutamaguzi nze nakusayiningidde omukono gwe era ku ssente zo wazijja mu palamenti wampaako n'endyako. Kubanga ffe abo tetwagala na kuboogerako kubanga they are nothing mwaba wa malala ne beefu. Namwe abalina bye muluubirira okukolera eggwanga be focus, kubanga kati waliwo ttiimu eriwo bulijjo nga Museveni agisasula ssente omukuumira mu buyinza. Etiimu eyo neno mu opposition gyeri yali highly facilitated. Bagula ebizimbe, bagula ettaka eno, bagula amayumba wano, bagula kinegwe beera focus omanye nti tetutunuulidde kwe kununula ensi yaffe Buganda ne Uganda. Twabeerayo akutiisatiisa okubanja Ssaabasajja Kabaka. Kuba nkimanyi nti n'obukundi kundi obwo gye buli obanja otya kabaka waffe si wa bukundi kundi. Nkwebaza owa Solo TV njagala kutwala omukisa gwange guno ssebo mukama wange nti bw'osanga omusajja nga ali mu kereziya tomubuuza nti waayo oli mu Katuliki ya omusanze mu kereziya kati ondaba ntaddeko omudaali gwange guno ntaddeko omudaali gwange guno mufokasinge kubiruma abantu. N'olwekyo njagala kwebaza essomo eryasomeddwa ku lunaku lw'abajulizi, kubanga abajulizi babeerawo mu bingi. By the way, mwe bajulizi b'amawulire ebiseera ebisinga olumu mutunoonyaako si ffe bategeere nnyo naye ate si ffe basirwe nnyo, naye ate tetugenda kuleka ekyasomeddwa kiva mu kitabo kya Yoswa, ndowooza kiri Yoswa 24, naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Ate n'enkijjamu ti naye nze n'abantu baffe ab'e Nakaseke ffe tunaagoberera omwana wattu Kyagulanyi Ssentamu abetta mwetuge Ssaabasajja Kabaka awangaale. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala kubeera nga nkutegeeza nti Bobi Wine agenda kusuula abantu eddalu. Bobi Wine agenda kusuula abantu eddalu. Bw'otunuulira olwaleero mu Uganda n'otunuulira abantu abaagala okuggulawo ebibiina bonna tageti yaabwe obusungu buli ku Bobi Wine. Lwaki njogedde bwe nti bw'otunuulira abasajja abakulu mu FDC Mugaati gwa Bata Munyagwa n'otunuulira Ibrahim Ssemujju ojja kwesanga nga bonna abo bayina kiniga ku mutima, bayinako busungu. Lwaki njogera bwe nti twawulirako Ibrahim Ssemujju bwe yavaayo n'ategeeza nti Mwami Museveni ayonoonye ebyobufuzi. Kyova olaba tufunye n'abantu abafaanana nga Bobi Wine olwaleero mbu be tulina okugoberera. Okitegedde kitegeeza ng'omuntu ayina akasajja ku mutima balabanga bo be balina okubeera mu bitiibwa Kyagulanyi mwali.
mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga Mugaati gwa Bata Munyagwa ye yagamba n'ogamba jjukira waliwo allegations ezaaliwaawo nga Besigye agamba twegatte ku NUP ate waliwo n'omukulu amanyiddwa nga Lord Mayor Elias Lukwago juzi yabadde abagamba twandyegasse ku NUP nga bagamba kikafuuwe naye byonna nga bigenda maaso bano abasajja bo balina kiniga kyabwe ku mutima balina busungu balabanga Kyagulanyi atatuukiridde oba atagwanidde naye omuntu gwe baliko bw'ataabasuula eddalu bajja kuwunga ebyaddala oba bajja kufa bajja kutuka bukutusi ng'omutima omubi gubaleese kwegamba emisuwa ku mannyo. Njagala owulire ono Charles Lwomushana yavuddeyo n'agamba naye kennyini nga byayogera tabitegeera. Abaana ba NUP bavuga piki kamera emu ngeri ku piki kamera ey'okubiri olaba piki ne zituuka ne zibula omulundi gumu kati baana abasajja tebaagwa eddalu. Wulira Katambi baali bayingira mu Kampala mu Masaka baali bayina zi boda but bwebatuuka kati kutambula ku street boda tuziraba. So how do they baz parking abo can you protect me? Kati intelligence ebe n'okutunuulira bw'obalaba kamera number 1 bona bali ku maboda kamera number 2 bali ku boda kamera number 3 boda tuziraba, they have dismounted. Kamera number 4 bono balaba bambadde uniform yemu engeri gye basitula emikono eryemu nona yimiridde ku moloka. Okay, ako ke Katambi muganda wange Lwomushana bwato ye bwayogera olwedde bamubuuza nti aha kati gwe teweewuunya babulawo bati tuveeyo General Museveni gye buvuddekaawo yagenze mu maaso n'okuba ng'ayogerako eri eggwanga ku gye bayita State of National Address. Yagenze mu maaso n'okuba ng'ayogerako eri eggwanga era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuwera okukakasa nti afufuggaza abalyake naye abalyake be yabadde agamba ofufugaza ng'atudde nabo yatudde n'Amama Mbabazi yatudde ne Jim Muwezi yatudde ne Anita Amongi yatudde ne Captain Michael Mukura yatudde n'abalyake bonna mu gavumenti ye abalyake bonna yabadde atudde nabo naye ng'awera okubeera ng'abafufugaza. Kakati oluvannyuma lw'ebyo okubeera nga byabaddewo omukulu amanyiddwa nga Basajja Mivule tumuwulirize. Basajja Mivule yagambye Mwami Museveni ebyo byonna byaliko byakusaagana kuzanyirira bw'aba awulira ng'ayagala kugoba nguzi mu ggwanga afuneyo abantu nga baabo abajiridde babasanjagge babatte babatemeteme bw'aba tasobola omulimu agumuwe era ekyo kinaggwa olabo baaliwo anaddamu okubba ensimbi y'omusolo okitegeera katulabe omukulu ono ng'ayogera ebigambo bye. President Museveni okumala emyaka egisukka 25 abadde alwanagana n'ekigambo ekyenguzi okugimalawo naye kiganye lwakubanga baganye okuteekawo ekintu ekipya ekitaliiwo. Abantu bamanyira okubasiba bamusiba n'agenda mu kkomera n'amala emyaka gye 10 n'akomawo n'asanga sente ze we yazitereka n'atandikirawo n'asanga ebizimbe bye n'atandikirawo tebakyatya kkomera. Twetaagawo ekintu ekipya bwe kitaba ekyo NRM tesobola kulwanyisa nguzi mu ggwanga lya Uganda kubanga ekisookera ddala 99 ku bakozi ba gavumenti mu gavumenti ya NRM bonna babbi mubayita corrupt mubali banguzi. Buno bubbi bwennyini ekigambo ekituufu kikikyababuze buno bubbi bwa kondo bwennyini engeri gye babbamu eggwanga lino mu Uganda. Kati we kituuse bwe bakuwa omulimu mu gavumenti babeera nga bakuwadde license okutandika okubba abantu bonna abasinga bonna babbi. Kakati olowooza nti ababbi ne bakondo abali mu gavumenti basobola okukola meeting ne batuula ku mmeeza ne bagyetoolola ne batandika okuteesa engeri gye banaawangulwamu battibwe oba basibwe? Tebasobola. Eyo meeting betasobola kubeerawo kubanga abaani badde bateeka amateeka ag'okumalawo obubbi ate be babbi bennyini. Kaakati mu finance obubbi gye buli, mu parliament obubbi gye buli. Parliament eri ku lukalala olw'ebitongole bya gavumenti ebisinga okubba ebisinga okulya enguzi eri mu kifo kya 5. Parliament ekitongole kiramuzi mwekiri. Poliisi eteeka okukwatisa amateeka eri mu kifo namba emu buli kiseera ekwata namba emu okulya enguzi. Kakati nze kyendowooza nti Mwami Museveni ateekewo etteeka era lino lyeddagala bw'aligaana ajja kuwangaala ave ku bukulembeze ng'enguzi emulemye. Eddagala liri nti abantu batandika okuttibwa ekibonerezo kufa nga tubatemako mitwe. Okikola otya? Oteekawo etteeka
nga buli akwata ku ssente y'omusolo alina kuttibwa nga temwako omutwe. Tutandike ne baminisita bana bokka tubatemeko emitwe. Tukwate ba permanent secretaries kubanga be basinga okukusa ssente be bavunanyizibwa ku ssente abawandesi ab'enkalakalira. Tuteyo mukaaga tubatemeko emitwe. Tugende ku ba director abo ebitongole ebitali bimu ne ba commissioner abo tuteyo nga mwenda emitwe chwe. Tugende ku bakaawo obubbi obuli ku district obulabanga abo bakaawo tuteyo 11. Tugende tulumbeyo akakiiko kamu aka parliament akakiiko kalamba kasatu kazuula nti komiti yonna ya parliament yenyigidde mu kusaba enguzi bonna tubatemeko emitwe. Era gano ge mawulire amalungi ogwo omulimu nze newaddeyo gukola njagala gavumenti empe milioni 5 buli mwezi nga nze mbatemako emitwe. Wiiki ewedde nakutte ekiso kyange nenkiwagala nengenda mu lusuku lwange lw'ebitooke nentandika okukola practice nga negezaamu nga ntema ebitooke engeri yenyinza okutemako emitwe gyabwe nga swiftly mu bwangu obw'ekitalo nga mbiwetabwe nti netema emitwe nemanya mu dakiika 3 nagenza okulaba nga nkiyize engeri gyengenda okutemako emitwe gyabwe. Omulimu bagumpe nja gukola bwe tubatemako emitwe mu myezi 3 Uganda ejja kubanga tekyalimu nguzi. Tetwetaaga kutta abantu bangi abantu nga 30 gokka babere ekyokuyiga n'ebino ebyokubasiba tumala biseera tubatte nze wendi gavumenti omulimu egumpe njagala milioni 5 buli mwezi nga nze batemako emitwe Uganda ejja kutereera. Nga ngenda okubeera nga nfundikira njagala nzikirize nsooke nkubuulire ebigenda mu maaso ku bulamu bwa muganda waffe Muhammad Sseggirinya. Mpuliriza muganda wange era wenna gy'osinzira okubeera ng'otwegeka amatu njagala genda mu maaso n'okubeera nga nkutegeeza nti nno olunaku oluwajjo Secretary General w'ekibiina kya NUPS David Lawis Rubongoya yawubyeko olubu lw'ekigere wali mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi mu ddwaliro lya Aga Khan Hospital gyagenze mu maaso n'okuba ng'alambula ku mubaka amanyiddwa nga Muhammad Sseggirinya. Era Muhammad Sseggirinya okusinziira ku simayiro gy'olabaawo Sseggirinya yalagidde ddala nti improvement weeri agenda ddala atereerera ddala. Era Sseggirinya yasindise obubaka obwebaza buli ssekinnoomu amusabidde n'abagamba mwebale nnyo mwebalire ddala era asiima okubeera nga muyimiridde wamu naye aw'okubeera nga mumusabira n'abagamba mwebale nnyo mwebalire ddala era mwongeremu essaala agenda atereera n'essuubi weeriri okubeera ng'akomawo ewaka e Uganda. Bambi kisajja kyattu Mukama Katonda akusuuse bulungi Sseggirinya okomewo abala tetumanyi oba n'okomawo ne vibe yaffe wabeera nga wali ku kilive kya Facebook ng'otukubazi Mr. Update daily ng'otuwayo doozi ya update naye maama abasajja abatamanya ngamba bano ababi obwenkanidde wano bakukola ekyajabu. Kale Katonda yasinga okumanya era yagaba obulamu kwabo tekuliko yakolera nteekateeka singa be baali basalawo singa wagenda dda naye olw'okuba si kusalawo kwabwe taata wooli muganda wange tukusabira okomewo osobole okubeera nga okwasaganya emirimu gyo. Kale njagala kubeera nga nvaawo awo bwe manga nvuddewo njagala kutwalako ew'omubaka amanyiddwa nga Fedro Ssekikubo. Fedro Ssekikubo akalambidde agamba musaaga jjukira ababaka kigambibwa nti baweereddwa ssente abamu abalala ne batwalibwa mu luwummula e Tanzania mbu bavudde mu budget naye ng'ebimu ku nsonga mbu babaddusa baleme kusayininga ku lupapula luno olujjuza emikono egigoba mpuuga de mapuuga mu parliament egigoba mpuuga the mapuuga mu parliament. Kale nno y'omubaka Ssekikubo agamba oba muli kuki oba muli kuki ffe tugenda kubeera ng'emikono tugikuŋŋaanya ate gijja kuwera tujja gitwalayo. Alemeddeko ebigambo bye bino njagala kubeera nga mbasiibulira wano mbebaze nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde okutuuka we tumalidde. Njagala kwebazaako buli ssekinnoomu abaddeko omukulu amanyiddwa nga William weebale nnyo weebalire ddala. Mama Kevin nawe nkutumiddeko nnyo weebale nnyo weebalire ddala oba ng'otwegeka amaaso. Emily nawe nkutumiddeko nnyo njagala kutumirako buli ssekinnoomu bannayuganda abawangirire Swiss awo abawangira mu ggwanga erya Denmark, Kuwait,
Jordan katamwa namba tumiddeko mu ngeri yemu abawangirira mu ggwanga lya America ne Bungerezaawo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegeka amaaso awamu n'amatu gammwe. Mbalekedde Theodore Ssekikubo asobole okubeera nga abatwala mu nsonga eno ey'okugyamu obwesige bakomishona abakwata mu luwombo lw'eggwanga ne bagenda maaso n'okubanga bakwata omusimbi ate bo ne bagwegabira. Kale njagala bateera wano lugaba nnyini byonna abankuumire mbaagala nnyo. Ekisooka tusiima ababaka abagenze maaso ne batuwa emikono kubanga ne bwe bukeeredde ku makya emmeeza eno ebaddewo. Tetusobodde kuyimiriza leero kubanga bannaffe babadde bagambye nti no pulezidenti bye yatuwadde jjo babadde babigaayagaaya era bongere okujja okutuwa emikono. Tubasaba mwenna nga bannayuganda nti tuli mu kwegendereza okw'amaanyi kubanga newe tutuulidde wano bannaffe bajja abalala ne bagamba tugende munda mu palamenti gye basayiningira, abalala basayiningidde munda mu mmotoka mu paaka nga bwe muze mukiraba. N'olwekyo tubadde tusaba nti kibeera kigambo kizibu nnyo okufulumya lisiti ng'amannya gonna tetugajjeeyo. Omubaka tayinza kukuwa mukono gwe ate n'ofulumya lisiti n'oba nga tumulazeeko. Kyetuvudde tusalawo twongereyo process ebadde eya leero tugikole ku lunaku olw'ebbalaza kubanga awo n'abatambula n'abali luddawa bajja kuba bamaze okutuuka. Ekyokubiri kye twagala okwogerako ku nsonga eno, ffe abakulembedde petition eno State of Nation ya President yatutaasizza nnyo. Honorable Hamson Obuwa yali agambye nti President agenda tuziyiza era ababaka ba NRM temugeza ne muteekako mikono. Nitumugamba nti olimba oli nakigwanyizi weenonyeza bibyo Hamson Obuwa. Mwakirabye mwenna olunaku lw'eggulo President yagambye nti yabadde abiwulira ng'eŋŋambo naye amaze okufuna obujulizi nti Paalamenti efumbekeddemu obukenuzi n'obubbi. Kati ye motion yaffe. Motion yaffe egendera kutaasa bakomissionazi baffe abana kwe tuba tutandikira. Ekyokubiri nsaba okubategeeza mwenna nti motion yaffe era ekwata ku bakomissionazi baffe abana, Honorable Mathias Mpuuga, Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Prosa Kampulira ne Honorable Esther Afuyo-Chan. Tetulinayo mulala yenna gwe twagala mu motion yaffe. Twagala tugogola ababaka baffe olw'akawumbi kamu ne miliyoni olusanvu ze baagabana. Era tusaba n'abakulu mu Paalamenti baleme kutweraliikirira. Tusaba abakulembeze mu Paalamenti eno baleme kutya kino kikolwa ky'ababaka twegogola ffekka, kwerwanako ffe ffekka. Twagala ababaka baffe abana tuba tutandikira ensonga zaffe. Ensonga endala tetuziriiko. Batadde sipiika mu kintu kino nti n'ekintu kigenda wa sipiika tetugamba tulina abantu bana be twagala. Motion bw'etyo bw'eyogera.